Mwemwe nanga muli bafumbo tosibye na mbaawo tosibye na mwami wo oba mukyala wo bwemanga temunda bagenda kubeera mwembi kwegatta musooke kusaba osobola n'okukwata munno n'omusabira byabayiseemu byababuuse byabasanze bimwambadde jjukira muteyalinga musooka kusaba mulina okusooka yes atewe mfuna kashua akavudde kwa andi jukira nti musobola okukola sex wammwe nagwo naye nga wabaddewo emyoyo egibadde gifeedinga kwebyo bye mbadde mufulumya gibaawo kubanga sitaani afeedinga ku bintu ebiri fane buuza abali bagenzeeko nina omwana yanyumiza ogaluminati bamuwa kibbawulo bwe yatuuka mu nnyanja bamuwa kibbawulo nga tamanyi kirimu ne bamuwa n'akaana bino ebyana bye bajja mu lubuto ne bakimuwa n'akirya waliwo n'amakanisa gemulowooza nti makanisa naye nga si kanisa njijeko akazindalo nkuba akamu sijja kukuba tondeetera bizibu ogenda okiwandiikeko wuunaalaba so ekkanisa nnyingi taata ezitali ku Katonda nga bali connected buli kanisa gy'oyingiramu nga balina kye batunda munda kaddemu buli kanisa gy'oyingiramu nga balina bye batunda buli kanisa gy'oyingiramu nga mulimu ekifaananyi nga kya muntu nga waliwo ekifaananyi bakitaddeawo kya muntu buli kanisa gy'oyingiramu nga balina anthem oluyimba olubagatta era bayimirira ne baluyimba buli kanisa gy'oyingiramu nga mulimu busayini obutategerekeka mulimu ebibumbebumbe duka waliwo ekkanisa eri mu kibuga wano nene eriko emisota ebiri naye abantu bayingira nagiraba olunaku lumu nali mu takisi gyetunuddemu bwe giti gitunuulira giri ku mulyango waggulu bw'oyingira omusota ogwo gukufuwako amazzi ne bakwambula okutegeera nga buli musumba kyakola olabira ddala kyekyo omusumba ono buli lwajja katuuti asooka kwebaka na muntu nga najja katuuti wano mu kaseera ak'okusinza n'okutendereza mumulaba kanisa ebeeramu abantu bangi kati mwate mwagala ebyamagero mwe abantu bwe mwagala ebyamagero kanzije gundi andabemu ajja kulabamu akuggyeko ky'olina akuwa ekikye mu myaka ebiri ebintu bitandika okugootana era mwenna baali bagenze mu makanisa gano mujja tubuulira bakwambula ky'olina n'akuwa ekigenda okubeerawo emyaka gyonna nga kikutulugunya mbalabyeko era mbafunyeeko abantu abo okwagala ebyamagero kituufu kirungi n'ekyamagero kikuumibwa nkolaganayo na Katonda. xpotv to the world. Balevi 11:7 wagamba nti n'embizzi kubanga eyawulamu ekinuulo era erina ekigere ekyaseemu naye tezza bwenkulumu eyo si nnongoofu gye muli by the way wano balaga nti bagenda banokolayo ebintu ebirina okuliibwa n'ebitalina kuliibwa olala luli mu Isaaya neerabidde naye nga bategeeza kati ulwaki wakwatamu ezo abantu ekala bavectinga abatulaba abagirya wamma ekintu kyonna kitukozibwa kasita kiba nga si kifu oba abannaffe abatugaana okulya balya gonya balya negira ekintu ekyebbango kyeki kamero osobola girya nga bwefaanana so kyenjagala okugamba buli kintu kyonna taata kirongoosebwa na musaayi gwa Yesu era gwe ngenda okwogerako abeera aliikiridde abagamba najjamu embuto maama nga mpedde omusaayi gwa Yesu gukimala bumazi gwerawo nsobola ofuna kashuwa kange nenkanyika mu musaayi gwa Yesu wange sikategedde sikitegedde nsobola ofuna edduuda byebiki nsobola ofuna omwana ow'obuwala nemanyika kirongosebwa mu musaayi gwa Yesu nenfuna kati abali ku live musinga tegera buhuukapu nenfuna kahuukapu nensoka nkanyika mu musaayi gwa Yesu nenkasabira nenkakalakata essaala nyinza n'okukasibirayo ebironga 3 nga tekanatuuka kati kankubulyeko kino ebyo ebyo byekiyayisi byagala mmwe mwenna nga muli bafumbo tosibye na mbaawo tosibye na mwami wo oba mukyala wo bwemanga temunda bagenda kubeera mwembi kwegatta musooke kusaba
osobola n'okukwata munno n'omusabira byabayiseemu byababuuse byabasanze bimwambadde jjukira muteyalinga musooka kusaba mulina okusooka yes ate wenfuna kashuwa akavudde bwa andi jjukira nti musobola okukola sekisi wammwe nagwo naye nga wabaddewo emyoyo egibadde gifiidinga ku ebyo bye mubadde mufulumya gibaawo kubanga sitaani afiidinga ku bintu ebiri fane buuza abali bagenzeeko nina omwana yanyumiza ogadumina ti bamuwa kibbawulo bwe yatuuka mu nnyanja bamuwa kibbawulo nga tamanyi kirimu ne bamuwa n'akaana bino ebyana bye bajja mu lubuto ne bakimuwa n'akirya naye ng'agamba nti yeye tayagala kulya naye yeesanga automatically akutte agenda okuddamu okutegeera ng'akutte akagere naye nga omwana mulamba mulidde bwogo nga n'omusaayi gumuliko ava kulya ne kibbawulo n'akikwata kiringa nga kisuwa n'ateeka ku mumwa n'anywa musaayi akola endagaano lwaki ali omwana ono yafa akola endagaano n'amagombe lwaki ali omusaayi akola endagaano afuuka omu ku bakanywa musaayi agenda okujja ku nsi nga bamugamba toyo ng'amuttirawo genda okole bwoti nga era ngamba nti yakola obubenje bungi tamanyi bantu be yatta naye nga mumulaba akabenje kabaddewo bambi abadde asala kkubo munange ekkubo lino obubenje nga yazze n'ateekateeka walaba akabenje k'erugogosima ng'agenda wa enamboole saidi zeeyo walaba emmotoka bwe yateguka mpola mpola walaba abantu balugenda mu byekisiru so abantu basabirenga ebyokulya byekiro n'okulya n'emmere gy'olya olina okugisabira byonna neene ya bulijjo saba omwami musimba emikono ova bweroze totandikirawo kubanga jjukira okwegatta kuba spiritual and physical bwe weegatta n'omuntu obeera omwoyo gyegatta n'emmeeme okutegeera kuba kimu essaawa ezo mubeera kimu mubeera mu dimension y'emu mu ssaawa eyo oba mu katikiti kyako so okwegatta kirungi ate kibi saidi emu naddala nga temwatukuza bufumbo bwammwe saabashuwa totagala yes kibi totagala kuwonga kati kubamu akafaananyi buli muntu gwe weegatta naye taatawulira musha yalinga kyenkanyi bw'aba alina akawumbi k'emizimu alina okuwaako miliyoni 5 alina okuwaako 5 kukido kwa kawumbi kati ate naawe kyolina bweweegatta n'omuntu ng'alina amafuta akuwaako totutuma ku baana b'abasumba no olina okuwasa ebya siriyasi twale ku mafuta ago tovala tubagamba taata oyagagenda nabbi kyovala tugamba abantu bano babeere begendereza beera mwegendeza muntu kigwe weegatta naye akwambula kyolina n'akwambaza ekikye kivoleba abantu bangi yali tameketa mannyo naye okuva lwe yafuna omusajja kati alinga ku makambere naye nga omusajja agamba natandi nze mbalabyeko kola counseling nagamba nti omusajja gwe nayagala eyali abeera ekyotera yava kyotera najja mu kibuga okukola oseka kiseetera bizibu nagamba okuva lwe namwagala yayina ekintu kino nange nekinkwata nga bwolaba weegatta n'omuntu n'akusiiga endwadde z'obukaba mu spiritual realm oba mu spiritual world akusiiga buli kyalina naawe n'omusiiga kyalina mpankuwe yes kyekibi kyokka okwegatta kyekibi kyokka kyetukola nga tweyambudde ebisigadde obba teweeyambudde kati kyekibi kyokka kyetukola nga tweyambudde kitegeeza weeyambula amagezi weyambula okutegeera era abayigattagatta abo amagezi tebalina tozibanze mba nkyamuse sisalawo okola ki siddamu kutesalawo nsirika busirisi ate ezo salawo ebyekisiru bagamba omuntu ng'agize bulungi atategeera amagezi osobola okugaba kalina yeseguku nga toyinayo yadde ate naye olina kkiriza kama akola akapenya olabe udanga kamera yajigaye nambulera yako
mbikuwadde genda weyagale ate nga kwabadde talina kyagenda bikoza naye nakkiriza munange mbitutte mumaliriza nga buli omu asoza naye mbadde kooki agenda na kamera dda nakaleega kyova laba abantu gye bakoma okwegiraagira ebyo abantu abo gye bakoma okwegiraagira ebyo ebiseera ebisinga abasajja bali mu kibuga omwo batambula naye nga bambadde empale z'abakyala baabwe owunga esebo towakana taata ng'omukyala ayambadde ya musajja nga n'omusajja ayambadde ya mukyala ng'alina comfortable bulungi nnyo n'agenda ku mulimu akubye erisajja lya kati ekyo gwe kyotamanyi musumba mu nsi eno ffe kye tuyita love you share onokulaga muno nti omwagala otuuka ekiseera amagezi ne gakolaki ovalaba abantu abalina abakazi sirikomendi nga muntu yenna kubasa bakazi bangi beera n'omukyalo ogumira ebizibu gumira ekyo walonda ate abamu batuukayo nga bamaze okukola emikolo n'agamba nakatudde namugira nga alina akabira naye tekakyaliko gwakamugjeeko ntokuba yandoga nga ndababira kati kyolina okukola kola ebireeta ebikakomyawo byoba okola ebikakomyawo kaddemu kubanga n'oli gwoyagala era lujja kukyanga takalina nze ndabyeko abaana abalungi twasoma nabo naye mabegako nina omuwala gwe nasangawo ngaawo kuhaamu awo ne mwekweka nagwa kava nayiga n'obwa komando mu kaseera nga bwafaanana nenga ku ssomero ninga ku ssomero ulira tata akabuto kakoma eno aweeswa akaade emabega mugongo ayina ekireesu tekitegerekeka naye nga yali omanyi ba supermodo mu ssomero gye twasomera nga yendiiba nga buli muntu yenna amwegomba n'abasomesa nga bamwegomba abasajja naye weegomba buli muntu yenna buli muntu yenna ali amwegomba naye ngenda okutuuka ekiseera ng'afaanana bubi olwembeera kati ate bana abakyala abaana ab'obuwala tuvuddeyo eri naye tugendayo abaana bana ab'obuwala mbasaba totunulira mwana mulenzi ono leero mbeera gy'alimu abamu mwe mulowooza nti kati eya bwemba nga nalina relationship gye nalina eyasooka oli amagezi ge gaali gamugamba nti lweni akomaawo naye nga tabanyi nti olunaku lusobola okucyanka gwakutte Gwanga ng'oli wanjawulo bo tebabiraba tujja amaaso gaffe ku biriwo olwaleero tunuulire enkya obulamu busobola okukyuka abaana bonna be twasoma nabo nga babanyooma be bali mu ofiisi ogenda mu ofiisi okusaba omulimu ng'ekyana embaaba saagenda ku mukolo ng'eyali asembayo mugenyi omukulu nakwatira akaseera nga nejjogo sijali gumi oba otya omugenyi omukulu ng'ani nga mwe mwali bagezi tovayo abaana ababa abagezi mu kirasi ebiseera ebisinga mweno mu nsi ebakuba tenankuba nnyo naye gunda era mpuliddemu okawulidde bonna abaatwematiyako abaatubeeranga ku mitwe waggulu olunaku lwatuukanga bw'omusanga yeekweka baba yankubye esimu nanga kalungi najjako essimu nemmanya ekimuluma kimuluma talina kyakikolera nti gw'omuwala olaba omulenzi talina ssente gwe n'omunyooma oyagala bano basente obwo bulungi bwo essaawa enabukolaki busobola okuvaawo ate ono eyandibadde akugumiikiriza yasobola okugumiikiriza n'akubeererawo yadde ogize yadde ofaanana otya era nze respectinga nnyo abaana ab'obuwala nga omwami gw'oyina era nga alina ggwe kennyini naawe tewamuvaako yadde oli mulungi oba afaanana atya ate nga bw'otambula osanga abaana ab'obulenzi abalabika obulungi ne wano otambula n'omwana omuwala n'atunuulira oli n'alolobalira eri n'ogamba bannange ze siriiwo okwetegereza wanga nze seetegereza nze seetegereza Katonda teyakuwa kirabo kyakwetegereza enewe muzumba waliwo akantu ke wayogeddeko nalina debate gye nali nayo about ekigambo Illuminati wakikonyekaawo katini Illuminati topic nene oba oli awo batugassa bagamba mu Uganda temuli Illuminati ya ddala bana abalimu bamayembe simayi balubaale Illuminati kyeki mu Uganda mwali kati kankubulye taata ffe abalaba ensi oba nze byendabyeko kutandikira n'abayimbi abamu bomba manyi
tandikira kubayimbi abamu bomba manyi kubanga bajjanga banumbanga mu kwolesebwa ne baŋŋamba njagala otwegatteko totulwanyisa yes nga bakyamwe bali wano mulimu n'abaweereza abeeyita abasumba waliwo n'amakanisa gemulowooza nti makanisa naye nga si kanisa njijeko akazindaalo nkuba akamu sijja kukuba tondeetera bizibu ogenda okiwandiikeko wuunaalaba so ekkanisa nnyingi taata ezitali ku Katonda nga bali connected buli kanisa gy'oyingiramu nga balina kye batunda munda jekenenye buli kanisa gy'oyingiramu nga balina bye batunda buli kanisa gy'oyingiramu nga mulimu ekifaananyi nga kya muntu nga waliwo ekifaananyi bakitadde awo kya muntu buli kanisa gy'oyingiramu nga balina anthem oluyimba olubagatta era bayimirira ne baluyimba buli kanisa gy'oyingiramu nga mulimu busayini obutategerekeka mulimu ebibumbebumbe duka waliwo ekkanisa eri mu kibuga wano nene eriko emisoto ebiri naye abantu bayingira nagiraba olunaku lumu nali mu taxi gyetunuddemu bwe giti gitunuulira giri ku mulyango waggulu bw'oyingira omusoto ogwo gukufuwako amazzi ne bakwambula okutegeera nga buli musumba kyakola olabira ddala kyekyo musumba kyekyo ne bwe tumwogerako bagamba mmwe babi zeze ekkanisa kyova olaba sitaani batula naye mu meeting direct waliwo levels mu nsi y'omwoyo waliwo abakozesa amayembe ate waliwo abali mu luminati waliwo bu secret societies bungi wano e Uganda bu secret nkiddamu waliwo secret societies nyingi nyina omukyala yajja ku counseling nali ntudde mu kanisa nali nsiibye ntudde ku ntebe mba ntudde olunaku terwali lwa counseling lwali lwa Saturday abakyala bali mu kusiimula kanisa ba Asha ntudde we ntudde omukyala n'ayingira ne bagamba oyina omugenyi ne mugamba aliwa ne mbabuuza azze kukola kyembuuza secretary nagamba azze ayagala kukulaba konze kala jeno munda sigobanze bantu ng'atuula bw'atuuka abajja okunsisinkana ekizikiza nga waliwo ekinyonyi kya kizikiza abantu abo bakola n'omwoyo gw'okufa waliwo ekinyonyi kino ekibika okimanyi ekiwuugulu bakikozesa mu luzungu owl yes bakikozesa kyatambulira ku mukazi mugungu agenda okuntuukako ng'ekinyonyi kifulumya black kifulumya darkness kifulumya ekizikiza ne light eyali mu kanisa neggwawo naye nga bano abasiimula tebabiraba kati kye nakola ne ŋŋamba mukama kavalinga abaana bano abakola omulimu baleme ku being affected kwazeze nali mu kusiiba kati numba mba ndi awo omukyala atuula anyumiza bampongayo mwami yanteekayo balina sekwe era mbabuulira abakazi n'abasajja tokkirizanga musajja kukwana mukazi gwe waliwo akakomo waliwo obukomo kaba kalina guuni eno katono bwe kati abantu babulina ababooda totuula ku booda ng'omuntu akalina booda akalina tunuulira emikono gyabwe totuula ku booda ng'omuntu oyo akalina totuula mu takisi ng'omuntu oyo alina akakomo kalina ekitwe abamu bw'okyegendereza kibanga musota oba ekinyonyi ekyo ekya owl ngenza okwetegereza emirundi mingi okuva omukazi bwe yabiŋŋamba olwo n'omulala yankubira essimu nga bawe yatandika mpolampola bakyalibe bamutwala basuubuzi mu kibuga ne bamuconnectinga kati byeyongedde bakuwa akandogoloza bukuumi naye nga bakuconnectinze mu secret society era batuula baba n'obusenga obutaggulwa eva Katonda atugamba ayagala tuzzeewo enkolagana yaffe naye atwambaza amaanyi okusinga bano enkolagana yaffe kikulu ne Katonda atwambaza amaanyi okusinga bano okitegeera taata nti bo balina obusenga obutaggulwa naye ffe abaana ba Katonda toyi osaba oli ku TikTok mukama oli mulungi iraba omwana ono naye bano abaana bafulumiza abantu kati n'okusaba bakuteekamu omuzannyo n'okusaba Katonda bakuteekamu omuzannyo kikwasa ennaku kati bali abasajja balina obusenga obutaggulwa bakola emikolo bassaamu ekitiibwa kikatonda kyabwe bakuuma obudde nefe abaana ba Katonda tetukuuma budde bwa Katonda eyatuweebwa okitegeera taata oba basobola okuyita mu service naye ng'olina omupiira n'ogenda nalabako omusajja
yali agudde okuva ku muti gw'omuyembe ng'akutte akakasimu ka mapeesa mbw'ali mu kunoonya sigino omupiira Arsenal ezannya naye nga tebamumanyi tebujja kuca ku makya bamumanyi tebali mutegeera naye nga essaawa z'okusaba tudda mu bitalina makulu kyova bayibuli egamba nti munaayawula eby'omuwendo omungi mbitagasa munaafaanana ng'akamwa kange akamwa ka Mukama koogera ebintu ebiri positive ka creating ebintu ne bibeerawo bwe tuba tunacreatinga naffe essala zaffe ne ziyitamu tulina okwerwanako ne tutereeza enkolagana yaffe ne Katonda nagambye okugenda mu ggulu kulokoka teriyo ekirala muli biraba mwenna abagenda naamwe abatuvuma ojja tuuka wali wejjuse nga wafuna omukisa n'ogaana tuddeyo ku church otuleseemu effumu ekkanisa taata nyingi mazzi muceere nti Katonda agu blessing buli kintu ekiyina original kiba ne dupe nina omukyala yaŋŋamba nga nkyasoma nina ekkanisa nyamuwala we nali mwagala nnyo muto naŋŋamba nina ekkanisa yaffe ennungi konze naŋŋamba ekkanisa eno lwaki totukyalirako obuulira bulungi ku ssomero nali mbuulira nali mbeera mu ssomero abaana bampita musumba n'abasomesa naŋŋamba lwaki totukyalirako okwo ne mubuuza ekkanisa yammwe eriwa n'agindagira weeri namugamba mukola kinaki naŋŋamba munnange tulinamu olunaku nabbi waffe lwatukyalira konza aba avaawa ava Nigeria konza alinya nnyonyi agira mu motoka naŋŋamba atalinya nnyonyi tagira mu motoka naye bateekawo olutimbe afubutuka mu lutimbe olwo emmanju evidence weetuuse nti abantu bakola poto projection ayita mu poto y'amasuuka najja n'abalaga katuuti najja zu n'ayimirira mugenda omulanga afuluma mu lutimbe nemuga omusajja avaawo naye ng'amaze ebbanga mumanyi abeera Nigeria kanisa amaanyi muno mu Uganda y'amaanyi nnyo erina abagoberezi bangi amaanyi nnyo biki bye bakola mu kyaki ebyenjawulo bitali bya bulijjo ate ono mugezi ali smart kizibu okumutegeera kizibu naye abali spiritual tumute nze kankubulyeko nina nankulumanda we Uganda wano yankyalirako mu spirit naŋŋamba njagala otukolere batubali mu secret society kankubulye twafiirwa omuntu musaidi yeewabamaama baffe netugenda okuziika kati waliwo omugagga mu kibuga alina ssente mulaba musisinkana mubuuzaako sibyota nno ssebo aŋŋamba omanyi wandabawo naŋŋamba oba nakulabawa nange nga mbuuza kozi nali natandika bino ebya YouTube biki ne mugamba nnonze mbadde nkumanyi mbadde nkulaba kyava ŋŋamba ne mugamba mpa ku nnamba yo naŋŋamba sijja kuwa nnamba yange naye mpeeyo kubanga ekituufu nakwe nnamba ojja kunkubira nga ndi bize kozi it's okay taata mugagga atudde ne bagagga banne bali bazze kuzikirako mu family y'ebukojja w'abamaama emmotoka ziri wali ezebbeeyi baali bayitirivu kuva mu Nairobi aniba kakati ekyewunyisa kye kino taata musajja mugagga omumanyi abeera nnyo ne mu mpapula z'amawulire oba tekireetera ebizibu ekyo kuba bangi ababeeramu mpozi ng'omwogedde munkuba akaama sirina lugambo nno nakula omusajja oyo bwe yateeka emmere wansi n'atereera yali akutte essowaani y'emmere yali alya kyenva nkutema bwe nti nzijeyo akapapula mpandiikeko ennamba ngimuwe mba nyimuka bwe nti nkutte akapapula ne peeni mpandiike emabega w'omusajja ono nga waliwo kye bayita ekigundi kino ekiteeka ebigere ng'omutwe guli wansi wakitani ekinyira nayo babikozesa mu magombe nnyo nga kimuli mu mugongo nga kinene kye kimukuuma basajja muwulira gundi balina obukoosi oli alina akabiina balina endagaano ezibatwala kati oreceiving sente okuva mu mikono gye nomaliza nga bakwinishiyetinze otegeera taata ng'alina ekintu ekyo ekinyira nga kimuli mu mugongo naye nga kirekana nga kikuba ebiwawaatyo yeta abantu tebakiraba nze nkiraba nga kiringa ekiŋŋamba togeza n'omuwa ennamba yo tetwagala nga kiringa ekinenya lwaki omuwa ennamba yo nga kiyomba ne mugaa taata kanfuna akapeeni kano tekawandiika yaddamu okundaba w'amaanyi abantu bali mu ndagaano ne sitaani mulaba muntu kufiirwa mwana n'ataddamu kuzaala n'alwawo
kati kirimba yimbi abayimbi mubalabira ddala n'enkola zaabwe abantu abamwewunza bwewunza obutategeera bye bakola n'osigala ng'owuliza nnyimba ze tuwa ezimu ku nkola eziraga nti ono ali asubscribinga n'amagombe abantu mubalaba mubatunuulira nga bakolakola busayini okumanya ne kino kankubulyeko abantu kino mu kikomyo kikola lunaku lumu mba nkikola ngenda okulaba nga emikono gyange gina we bagitwala nga mbadde manyi kano kaba kabonero ka kuwoba respect oba nakuvunama omuntu n'omuntu omulabe buli kimu yakikyusa okimanyi nti ne sayini z'abaana byabufuzi zirina kyezimiininga kiri spiritual babawa tegera ku makya n'akiteekawo babawa sayini za gundi yammwe z'ekkanisa yammwe lebo zemukola amannya gamiininga waliwo hidden meanings ezigalimu obubonero nti kano ke kabonero akatu representinga alo ke bayita carved cross omusalaba nga gugwa njagwe kavinze gwegenda ku YouTube ugenda ku Google teka mu carved cross boyine kanisa erina ekyo jatubulira dukambira so abantu bangi kankubulye tata nina omwana omuwala ansonyiwe kwanche manya agenda biraba naye nsonyiwa katuyamba abalala ekanisa buli wawulyamba omusumba agenda simanya agenda kati amaze omwezi mulamba taliiwo mbu yagenze kunoonya katonda maanyi ebiseera ebisinga beeramu amagezi otegeere buli wabeera mu kanisa nga ebijjulo tebiggwaawo bafumba kino bafumba kiri beeramu amagezi zenna omwami yajja ku kyaki nangamba musumba ekanisa oli busajja w'amaanyi tegeka kando night nze nzirina kando nzikuguzaako 10 meka 12 gwogenda kumpa meka omanya gwogenda kuloza kufuna meka gwe tegeka yeetaano ojalaba abantu ne mugamba nkitegeke ntya nangamba abantu gwolo bambala white ekiro amatala bagajjako buli omu n'akwata kando ye n'asaba byayagala katonda waffe si wa buyaaye katonda waffe ali straight bw'omusaba awulira ebiseera ebisinga ekimugaana okuwulirwa enkolagana yebeera nfu oba wayonoonye nga teweeterezesa n'abamusaba bubi olutuuka mu maaso ga katonda mukama mpa ennyumba tugiraba ng'ekaddiye njagala sente za langi mukama mpa naye nga tosoose kufuna budde bumwenenyezaako by'omukozi kyakando night waliwo nange omusumba gwe sitagenda kwogera kyalinga kivulu kyakuyimba kati baba batambula bayimba omusumba n'abagamba bajjeko amataala agaliraanye ekifo kyonna ne bagajjako ne bagamba buli alina akatooki akateekeko bakasimu bakaki tuwanike mu bbanga ekiyinza kyogera otya tulina okubeera abeegendereza olwo ababikola nga akikola lwa butamanya olw'okuba yalabye gundi akikoze eki akikoze naye abantu abo balina hidden agendas abamu akakabonero kakakasanga kalaga nti ekitangala kiriva mu kizikiza otegedde ekizikiza kimala kubeerawo then ne wajjayo obutooki kitegeeza nti sitaani aleeta ekitangala tekisoboka bane mujje emizannyo mu kanisa tuzuukuke tuve mu busirusiru tuddeyo ku oli omuwala totwesemu effumu omuwala gugambye akusonyiwe omwana omuwala ono nga musumba we buli wawuli omusumba nga ali connected n'amazzi era waliwo nabbi wammwe simanya ali connected n'amazzi agenda ku nyanja musimanya emyoyo ne gimubuulira oli connected n'amazzi totulimba buli wawulira mbu osimanya ono nabbi agendako ku mazzi mbu osimanya waafunira waves katonda tali bwatyo ebintu bye si bya magic tebiri magic waliwo abatuwa n'amazzi ezo zezimu ku bubonero obulaga era bano osimanya gano mazzi ga mukisa mwe abagenda mwewuubiza ngenze kusena mazzi ga mukisa toligufuna ojja kubeera mu bikoli mu bwotyo myaka gyonna tutereeze enkolagana yaffe ne katonda tugitereeza tulokose tugitereeza tuzza bujja endagaano omanye enkolagana yo ne katonda nga bw'onoolaba enkolagana yo ne mukyala wo girlfriend wo buli kaseera omuleeterayo akapya newe kaba katono ke kazimba enkolagana kaswiti nonoga akamuli ku kkubo n'okamuleetera amanya nti munnange ono nno njagala ne buli lwojja ojja n'amagalo makakalu nkwagala nkusuubiza bingi mukwano ngenda avuga BMW atuuka ekyalakana kino ekiyaayi agakkiriza bukkiriza naye laba omuya rukundo
Lukunda ajja kufuukira olukundo. Olira omusumba. Olimba kyemmanyi leka si lutuufu. Olwaji. Lemuchaji mubamu olukundo. So buli kanisa musangasangawo ebibumbe manya dduka batuwa ebifaananyi n'amaka g'omuntu nga galimu ebisolosolo bibumbe manya ebintu byabwe bituulaawo babawo ebifaananyi by'abasumba mu bikwate kubanga nkubuli ekintu ekirina origino kiba ne dupe ebyaddala eggulu likkiriza balokose bw'otalokoka ne bw'oba omusiraamu ne bw'obaani tolina gy'olaga mwe mwenna abatulaba bino tebiriimu shortcut tebiriimu mbonyaggulirira mbadde mugagga ku nsi Katonda tebamuwanguzi talya nguzi by'okoze oyina okubikungula oba oyagala oba toyagala so omuwala ono musumba we agira afuna akadde akagenda ku nnyanja mbu n'asaabala ne Mukama ngenze kusaabalamuuko ne Mukama n'agenda n'amala ennaku nga talabise ali mu kusaabala na Mukama bw'agenda okukomawo ng'amafuta agamuliko akwatako akola mu bw'ati mugweri mwenna obutebe ne bweyala waliwo abapanga ebyamagero ebyekyayi n'agamba kati mwabali wano mwe abasookerwako njagala kamera ogitunuze wano wokka mwenna ngenda kubayiwa kati akola bw'ati kati waliwo yanyumiza yaga nti ye yali tebamugambye kyakola teyali ku script olwagira bw'ati ye yasigala ayimiridde bale nga bamugamba abagudde gwa gwe nawe gwa ota sinema kati buli mwabo waliwo abajja nga beegomba okubeera ekyo naye nga baagalamu ssente we bali tulina bangi duplicate nyingi era beera mwegendereza si buli kanisa nti ogenda gisabiramu si buli wowulira jazz batema si buli wowulira jazz we ziri nti bali mu kusinza Katonda omulamu bali ku misambwa abamu abava ku Katonda olaba abantu basinza erinnya Yesu nga balikyusizza abantu bakola ebintu ebiri fane ugambye ebijjulo nga tebiggwa wammwe manya waliwo obuzibu waliwo babasinza waliwo baba celebratinga mwegendereza ebigambo by'ekkanisa gy'osabiramu waliwo ebigambo ebiri direct abantu amagezi tebagalina yukira ng'oti katuderi omusumba soko maleyo omwalo ono ebigambo tukwesa mu kanisa nga omusumba ono buli lwajja katuuti asooka kwebaka na muntu nga najja katuuti wano mu kaseera ak'okusinza n'okutendereza mwe mulaba kanisa ebeeramu abantu bangi kati mwate mwagala ebyamagero mwe abantu mwe mwagala ebyamagero kanzije gundi andabemu ajja kulabamu akuggyeko ky'olina akuwa ekikye mu myaka ebiri ebintu bitandika okugootana era mwenna baali bagenze mu makanisa gano mujja tubuulira bakwambula ky'olina n'akuwa ekigenda okubeerawo emyaka gyonna nga kikutulugunya mbalabyeko era mbafunyeeko abantu abo okwagala ebyamagero kituufu kirungi n'ekyamagero kikuumibwa nkolaganayo na Katonda naye ekyamagero kyeweetegekera ekyo kiba kyamagero something which has to happen oba kyamagero it's miracle lwaki oba okyetegekera no ekyamagero kijja buzi kihapeninga naye mujja mu kanisa jangu ofune ekyamagero kamba buli ne kanisa kyekiseera tuddemu amagezi bino ebigambo bye tulina okwogera kati abantu mubaleke kubasuubiza emmotoka n'ennyonyi na biki okitegera tata bigambo ki omuntu bino bye twogere by'ensi y'omwoyo nti omuntu atereeze ekkubo lye ne Katonda kakubye tata ne bw'oba toze kuteekako mikono nkusabire automatically bw'otereeza enkolaganayo ne Katonda atuuka ekiseera ng'akulowoozaako naga akasoda kange tekagenda leero tekalina kyekalidde bakatwalire se musumba loni akaweeyo ekyebiri kitwala mu linnya lya Yesu Paulo omukisa sewe ngenda kugulira soda sinza butakugulira soda kama akuwa omukisa musumba bigambo ki bye batera okukozesa ebyenjawulo ebiraga nti waliwo okwera obutali butuufu mu makanisa ebiseera ebisinga bakweka ate naddala ennaku zino bakweka boogera Yesu waliwo omuntu omukyala agenti ayogera bw'ati in the name of God embuzi babegakaawo nalaba nga basumuludde omusambwa
abamu ku bayita ba archangels babatadde nabo bagutadde guzze mu saturation naye saamanya mulimu kigugenda kukola naye nga kyemmanyi gwazze ku lwa kkanisa. Jezebeli bamwambaza nga yetonyetonyaze mu kkanisa ogera kulaba abakyala babasumba nga bambadde buno ng'ate be bagolokosa okwaka omuvubuka wannanganga akuba ennanganga empale yasituse dda tamanyi akafumu kagize dda ng'ani mu kulowooza omanyi tuba tusumba ng'omuwala ye yakutadde dda ku kitanda nga byonna byawedde yakuzaddemu dda n'abaana nga oli olowooza omuwala agamba amiina ng'olowooza amiina gy'agamba wo. In the name of God. In the name of embuzi. Embuzi nagwo musambwa. Wewe omusambwa ogulina ebifaananyi ekifaananyi ky'embuzi oba omuzimu y'omu ku be bayita ba archangels ab'amaanyi abali ku level abatuula mu meeting za kabedwa sitaani. Weebali taata era weeguli gukola. Waliwo ebigambo byogenda mu kanisa mbu Holy Ghost. Ekyo tetukigenda mu nnyo. Mbadde njagala naye kankubulyeko kino taata ekintu ky'otamanyi nnyo tokyeteekamu. Kiringa ng'Abaganda baffe abasabye mu lulimi olumu osaba biki by'otamanyi. Muntu n'odda ku muzina n'oleekaana ng'olowooza ninga by'oyogera tobitegeera. Waaye tekasi birimu gwamanyi nga tobimanyi gwokanya kuleekaana tobimanyi olina omulegedde nga ali mu kuyiiya. Anti bw'ona ayogera ekyo nga naye akujjana eno nti nammwe mubeera eno rabashakara baba. No kati ezo ennimi bazoonoona. Ate n'ekirala waliwo ebika by'ennimi bya mirundi ebiri. Walira taata waliwo ebika by'ennimi bya mirundi esatu. Ekisooka ennimi ez'omwoyo omutukuvu entuufu zino ziyandala bashakala baba. Tosobola kuzitegeera tosobola dwogera just kuva eno n'oyogera nga bw'oyogedde. Ezo ezizonjingirire ngati nange mbiwulira. Ezo ezizonjingirire waliwo omuntu eyeegomba waliwo ekkanisa emu eri wano Uganda buli bw'otuukamu mu kyaki nga batandise oba kwenenya oba kusinza oba kukola batandikirawo nnimi. Katonda kyoyo ennimi ziva mu like you surrender yourself no connecting n'ensi y'omwoyo omwoyo mutukuvu n'atandika okufugira ku kamwako ku lulimi lwo n'atandika okwogeza by'otategeera nawe oyinza obutabitegeera. Ennimi zeereeta zokka bano abatandika n'atandika okuyiwa nga bw'otandisa ebyo bya kiyaayi. Abantu bangi beesibye n'okwesiba olw'okuba boogera bye batategeereka. Oyinza okusiba Katonda nkusiba tojja togeza n'onsemberera olw'okuba oyina waliwo n'ababikuraminga nagamba musumba gundi ayogera endimi nange kati nafunayo bugambo obwo n'abuteeka mu katabu n'addeeka mu kinaabiro n'atandika okukuuta ogenda okulaba enkeera omuntu eyali tazirina ng'atandika agenda ate ennimi bwe zibeera ku bulamu bwo zikula. Omuntu alina ennimi bw'omutunuulira zikula tasigala ng'ayogera kimu. Ekyo kyabadde ayogera kitandika okukyusibwamu n'okuzaazibwamu kizaala. So zikula ali manzigirako no sibitegeera toli mulokole rabashakara baba yenderebe shakara. So kati kijjabuzi mu kaseera kali ak'okusaba tekijja kyo kijjabuzi tekijja lwakuba mbu okyagala nnyo era abantu bangi tebazirina beeyiya bweyiya. Era ogende wamusoma n'atandikira tandika okumwetegereza muntu sala yonna yenogeze maaso ga Katonda. Niyo omusajja gwe nasangayo ku lusozi tugenza okusaba nga okuva lwe yatandise okusaba ali mu nnimi oyogera biki by'otamanyi. Abantu beesi babeera nga yenna alabika obwavu nga yatajja nabuvaamu. Otandika otya okutandika okusaba n'otandika ennimi n'okuta paka bwe ziggwayo. Saba mu lulimi lw'otegeera Katonda ali kireeta ekituufu. Tuweeyo ku example. Lekanze kati waliwo n'abagenti ba sitaani abali mu makanisa balina nabo balina ennimi zaabwe balina olulimi lwabwe nabo batraininga. So golowooza kanisa erimu omwoyo mwegendereza emyoyo egifugira mu kanisa beera mwegendereza mu makanisa gy'ozungira. Nze ndowooza nti nga bw'ogambye nti bw'oba oyingira waliwo kye bakwambaza n'owuunga nze ndowooza mba sirina kamusango. Oba olina omusango ate ani akututte bampunzizza nze akozesa bayibuli okumbulira enjiri ayatula nti Yesu ye Mukama. Kati waliwo abiraba bino era ajja kugendayo naye nga amaze okufuna ayatula nti Yesu ye Mukama. Kitole in the name of Jesus.
Let the Holy Ghost touches anointment to heal. Asajja mukuba. Anyway, nga tumaliriza onako olwaleero ndowooza ekyekanisa tulina kye twogeddeko. Mpozi ngwe nakoleseyo ku line ya amakanisa amafere n'abasumba. Kumanjagala abe yagituwe yokka abantu basobole otegeera ddala mu nnyumba mwali ali ku mulamwa oba ali ku line y'emagombe. Amakanisa mangi tegali ku mulamwa ate era amangi gali ku mulamwa. Ekyasinza Katonda omulamwa. Abantu mangi yatandika musumba yatandika bulungi naye olwa ssente olina amuleeta omanyi sitandi kyakola atunulira kyosinga okwagala kyayitiramu boyagala bakyala bagaalo baleeta olaba omwana omwala olunaku lumu twafuna omwana omuwala yajja ku kyaki twalina deliverance nga mulungi mboseera alina akacupa ka Coca-Cola mbala saasa bwe namutunulamu ko bwe nti amaaso ndi mukusabira abantu ne banyambula nga sijalina yadde otwanyi nga ne bwe neekalakasa Mukama amusubulule nga wa ne mbagamba deliverance okomye wano bwe namutunulira mu face mwavaamu omusota n'antunulira bw'ati bwe kyagwantunulira bwe guti nanyambula amaanyi ago gafuna tusiiba n'okusaba kwerumya si kusaabalamuko ku mazino Katonda. Kati omuwala oli kanzireyo omuwala oli omuyeya omusajja nga yeebaka kubawala omusumba yeebaka kubawala nga bwagamba gamba ndi tolinkyawa ateeka buli kitundu kigenda mu kitundu kinnaakyo omumwa ku mumwa amaaso ku maaso gakuteekako ebintu biri era bintu biri bwato nga mwebakako kya bugazi nga bamugamba yogera tolinkyawa siri kukyawa yogera nti nze mbaawo myaka gyonna ndibeera baawo naye nga ate mufumba omusajja abikolo no musumba nnyo ne kanisa ejjula bwete nange njimanyi nga teyebaka togimanyi eri wala eri eyo ku ntebe road keri ewala tujogere tondeetera bizibu mwoyo mutukuvu ajja bakuuma abakuume musumba lwaki fo tudde nina topiki yange gye tutogeddeko naye tuzoba tunaajogerako olundi topiki kitaata y'abantu bano abamu ku be wasanga emagombe simanyi oba tujogereko nga banaagituwa yokka ajja gituwa yokka so naye ngamba abantu bano okubeera abegendereza okwetereza ne Katonda kikulu togenda na musumba togenda na maama olaba maama omuntu olaba muntu afa maama nga abadde akwagala nnyo ne bamugamba tumbaziika maama adduka ne bwembanze adduka emisina nina mukwano gwange twali ku magombe maama ondese otya senga tugeze ffena tumugambe entaana tennabikugalwa tukuteekewa nga olina amagezi nengamba kati obadde oyogeza tamiiro ne bwokola otya baliwo abeesebeera fulambu baagala kwesuulayo wa togenda tosobola so abantu bano njagala babeeremu amagezi n'okuzukka bazukuke tutereze enkolagana yaffe ne Katonda baneetulokoke abaagala okwatulamba atuze batulendoza tuve wano gamba ayi Yesu olwaleero nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu negaana sitaani n'ebintu bye byonna leero Yesu ndokose Mukama akuwa omukisa agututte lwaki tosibula musumba banange musubscribing bali muyimirire naffe ku lwa crusade twetaaga sente millions ziziwera crusade koze ebyuma tugenda kuva nabyo eno byonna ebyesinga tubitwala onaatutwala ese bonna mmwe tugende eriyo ku mmere bulungi nnyo abbeyo kasa omufunira ebyokulya ne kapepisi alya bwasaanula bwazaawo so tubasaba enamba yeyo 0708 39 4501 0708 39 4501 0708 0708 308 ngo supportinga era message sindiko okwo kama ajja kuwa omukisa tata ba subscribing ne ku YouTube channel ya Rise Church International Ministries Uganda esebo
tweyanzizza gwe wattu atugoberedde eyatandika naffe from day one up to date ng'era okyalaba expo kiba kya buli azaamanya bwe sikugamba nti weebale weewaawo oyinza okuba gwafunamu okunsinga naye nja kukwebaza bangi abatafaayo tugenda kujjanga entakera obutakoowa so subscribinga musumba waali genda ku channel yaabwe ogisubscribinge osobole okulaba bingi byateeka yate mu supporting kuba process y'okutuusaako bino gw'obirabirawo ku ssimu naye mulimu okutambula transport okuva Java Nakasajja okujja eno mu Kampala mulimu okufuna ekyenkyo okulya ekifo tukolera bingi nnyo osobola omugattamu eyo naffe no kaddata n'otugattamu so Mukama Katonda omulungi akutukuumire tusinkane mu paati eddako tovaawo bye bye. XPOTV to the world.